kati si tubamanyi wano bwembo balese lwaki yabasimbisa layini yalina obasimbisa layini twagambye tuveewo tubeere manju gye tuba tuva Kwaniriza ali ku mukutu gwaffe ne tukwebaza byonna byogezaako kubanga okola subscribing ate nawe atulabira ku mainstream okola kyamaanyi nnyo ddala. Wenyimiridde tuli mu kulonda kwa kadongo kamu naddala ekiwayi ekya association emanyikiddwa nga Kamuta ebadde kulembebwa omukulu DJ Kikofiira naye ng'era wetwogerera ekifo ky'abachairman kimaze okulondebwa era nga DJ Kikofiira yakiwangudde. Wentudde ndino omukulu Mamuli Katumba Pastor omusumba tusanyusa okulaba nange nsanyusa obalaba. Okulonda kutambula kutya? Okulonda si kubi kulungi nnyo kubanga okulonda kwaffe kuno kwakyeyagalire tekuli mu ntalo era abantu balabye bavudde Masaka bavudde Sebbaale bavudde Busoga bavudde buli wamu ne bajja nno bajjumbidde bulijjo bagamba nti abayimbi batono naye abayimbi bakadonka mu bangi nnyo ensonga lwaki olaba nti weebali era basazewo ne balonda ne bazzaako Kikofiira ng'omukulembeze waabwe ku bwa pulezidenti kubanga byabakoledde bingi ate Kikofiira ayagaliza nnyo abayimbi bano boolaba yensonga lwaki baleese nga bato n'asalawo ne bagamba nti bamuwa akalulu. Okay, ku kadongo kamu ono azze nga tulaba entalo mpitirivu ezibadde mu kadongo kamu. Recently kadongo kamu nga Kamuta twaliwo ekiwayi kimu ekyeyawulamu ne tulabawo Komau ekulembebwa kati Lord Fred Sebatta ne wasigalawo ne Kamuta. Okulonda kwali kwagaana. Why this time nga bakeyawulamu ne baleeta okulonda mu Kamuta? Bayinza okuba nga ababaddewo mu bukulembeze abaaliwo bonna aba Kamuta baalinawo ndowooza obutakkaanya naye obutakkaanya manyi bwava ku ssente nga bano yabaleetera obuzibu yensonga lwaki olaba nti bali baasalawo ne bagamba nti beeyawudde kati ate obukulembeze badde bulina okulonda okujjuza ebifo biri ebyavaamu abantu bali nga tebuyinza kusigalira awo bwereere era ensonga lwaki olaba basazewo okulonda ebifo bino olukiiko lujjule kubanga ate kuno okulonda kwa leero kwe kukyasoose okubeera okulungi ennyo mu kadongo kamu. Ebiseera biri abantu tebajjumbira nnyo bwe bati naye kati bajjumbidde nnyo kinze kyendaba. Abantu bensinga okwogerako nabo abasinga benjogerako nabo bagamba nti ekisanja ekibaddeko awo mukulu DJ Kikofiira tebamulonda. Wamulonda? Namulonda. Wamulonda? Era mbuuza gwe bataalonda abakulembedde ati emyaka egyo omuntu n'ava mu bummonde n'ajja n'atandika obakulembera oba munaanasi abantu abakulu baleme kwewunza okitegedde era babaddewo nga bagamba nga bwe bagenda eyo gye babadde bajja ssente zaabwe baalagayo ani nga pulezidenti lwaki tebeeragaayo kati basaawe eno bawoza nti tebamulonda. Tuleme kubeera mu ebyo abayimbi bakadonka ate tukule obwongo. Kafeero alina ekigambo kye yayimba n'agamba nti kinvinvi okufunguka obubugo abantu baleme kufungula bubugo bwabwe essaawa eno babaddewo nga bamumanyi n'olukiiko lubaddeko abantu abo ne ssente babadde bazigyawo bonna buli kimu kyonna era nga bazigabana bonna. Lwaki babadde bagabana naye sene nga si pulezidenti yatuuka atya okubanga ani abadde abagabira ssente kata tugamba otya nti tabadde pulezidenti? Bwe tuli naye ye muntu omutuufu okubanga tubuuza ebintu bino because abadde mu legends ezimu mirembe gya music ono wakadonkamu nga abaddemu so ye muntu omutuufu okubanga atugambye ye yalonda. Abantu abasinga kye babadde bagamba nti tebakola ki tebamulonda naye akitanyiza bulungi. Ku ssaawa eno weesimbyewo ku bwaki? Treasure. Akalulu tulabyeko wano nga ekifo ekyo kibadde kigenda kulondebwa ne kiyiibwa. Obuzibu ki? Obuzibu bubadde mu kuba nti gwe neesimbyewo naye ate atandise okukuyega abantu nga bali mu layini. Ebyo bino bye twazeemu nze ondaba wano sirwana na ntalo
just kujja kutereeza era nabagambye nti ayagala okunnonda nnonde bw'oba omanyi omugaso gwange bw'oba ogulaba mwoyo gwe neesimbye naye muwe okiwuliriza saagala kulwana na ntalo nze nazze kulaba nti abantu bano baba bulungi babeere bulungi kyekyokka yensonga yokka njagala nnyo ekintu nga kiri mu layini yensonga lwaki tusose ne tugibiyimiriza tuddemu twetegeke okiwuliriza nze siriwo nti oli ansinze mbu ate nkole sinza kwogerera nsinze bigambo nze omanyi ebbanga lyembaddewo sirwana ntalo esebo mu bufunze kati tusuubire kuddamu okulonda in case bw'obanga ku kintu ky'obuwa treasure nga gwoyiseemu kiki kyosuubira nga kadonkamu oba kamuta kyosuubira okubeera nga egenda kubeera wa mu myaka tukale mu myaka 2 wawo okisuubira okubanga etuuka era wawo ogenda okusaka okufuna okulaba nga kadonkamu ono agenda mu maaso abayimbi bano bennyini abo bennyini nsawo bo bennyini nsawo tuleme okulowooleza musere za gavumenti buli ssaawa mbu tunaagenda batuwe ssente mmwe mwennyini muli bayimbi musobola okwekolera ssente kuleeta amagezi ge tuteekawo ensawo eno ebeemu ssente tukole shows abantu bakole ennyimba ennungi bazilonkinge ssente zisobole okudda mu nsawo bye ndowooza n'abalala bonna abali eyo musooke mwerabemu nga mmwe muleme kulowooleza mu gavumenti tejja kubawa ssente bbira mupango owuliriza feffe nnyini yensonga nze bwe mbanga ndi ntuuse kubeera nti nze mpanirira ensawo eyo njagala okuba nga abantu abo mbasakira mu bo bennyini mu shozi tusobole okuba nga tuli b'amaanyi eza gavumenti we zirijja zikola ki zirijja bwe ziba tezizze kati tezijjanga tukola ki tetuliiwo tunoonye bunoonya bantu bwe tubakuŋŋaanya tuleme kwawukana nnyo kiri awo mukyo nga kadongo kamu tusuubireyo okuddamu okulaba ku bibiina because ebibiina byakumakumanga kadonkamu ono ate byazimba nnyo kadonkamu ono okubeera nga abantu for instance twabeerangawo tuwame matendo kulabako biki ne tulaba kadonkamu oyo ow'abayimbi bwe twali tetumanyi ne tubabeera mu bibiina tusuubira okuddamu okulaba kadongokamu oyo w'okuzannya obw'okubanga omuntu ajja mu music n'anyumirwa ne tuva ne ku bintu bya siddi kisoboka senga abayimbi baba beegase nga tebali mu kulindirira ssente ziri tageti gye baliko nga bw'osuubira nga bw'oŋŋambye bannaffe abaagenda ne babeera nga bakole ebibiina birungi nnyo ebibiina bye twali nabyo ebya 95 96 wonna byali bingi nnyo nziwali ebibiina ebisinga byonna nabikoleramu ebibiina ebisinga nze mbitandise nze nsinze n'okutandika ebibiina mu Uganda okuva leero nti ebibiina bwe bibaawo bijja kukola naye baleme kujjawo ssente buli omu aseeke mu nsawo agende agamba nze ekibiina tekinkwatako kubanga ekibiina bwe kibaawo kiwa abaana bano abato emirimu naye kati olwaleero tewali bibiina kyovola nga abayimbi bali wano bangi nnyo tebalina bibiina era yensonga lwaki abayimbi bano tebalina ssente kubanga tebalina we bayimbira essaawa noyinza okubuuza abayimbi wano abayimbi ab'amannya nga batono okitegeera naye ng'ate bayimbi balina ennyimba nnungi naye mukoze mutya ennyimba ezo zibe z'amaanyi ane abayimbi bennyini ffe abakulu abaliwo naffe twetaaga obuyambi nga leero nayamba baana bano ffe nnyini tusooke tweyambe naffe tetulina nnyimba mpya mu bantu osegedde abayimbi mbawulira bwe bagamba tugenda kuyamba abaana abato nabo bennyini basooke beeyambe bo nga bo bamatu g'abantu tebakyalimu bagamba kuyamba baana nabo abakulu abo beeyambe bafune ennyimba empya babategeere basobole okuyamba abato abayimbi mu complaininga TV radio stations tezibayambye okuba music wammwe naye ne TV station oba radio stations complaininga omulembe gwe twaliko mukadde mwakubanga ennyimba za dakiika 10 dakiika 15 dakiika 9 obwo obudde tekukyabuliwo of which radio ne TV zitunda budde mukoze mutyo okuuma omutindo ogwo ne tudda ku mulembe kati TV nazo ziveeyo zigambe nti oluyimba twagala lwa ddakiika bwe ziti
TV zisooka ziveeyo zigambe nti omuyimbi anayimba oluyimba nga lwa ddakiika 5 tetujja lukuba. Owuliriza tukiwulirize nze ndabe nga mulukuba olw'ettaano mbawaabire. Nga mwaba TV naye mutugamba muyimbe ennyimba ez'eddakiika 3 tuziyimbye nazo tezikubwa. Okyagala kyenkugamba tukolere wamu ffenna buli omu yeetaaga munne. TV enneetaaga nange njeetaaga naye tebatuwa Luyima nti tukube lwa ddakiika mmeka ne bw'okuba olumpi tebalukuba. Ensonga eri emu nti abantu ba pulezenta abakola ku TV ne radios bavubuka bato bakuba ebyo bye bamanyi naye wayita emyaka 5 ng'eyava e Makerere alina emyaka 25 ng'ayina 3 ng'atandise okuzaala olwo ate anoonya ki kadongo kamu. Era essaawa eno bw'ogenda ku social media zonna YouTube biki byonna zino TikTok zizze mu nnyimba za kadongo kamu zitegeeza zinyuma. Owuliriza naye n'aba TV tubasaba mutuwe obudde kati nga ggwe KBS ekuba ennyimba n'erumalayo naye si kyekyo kye yali badde ekola. Eyina okutuwa mu budde nti TV naye ekuba ennyimba ezo nga bwekuba Lakedube n'ekuba Maria Kalo n'ekuba Lucy Mabere awe singemu ku nnyimba za kadongo kamu leme kubeera lunaku lumu nti lwa Sunday. Andi ekyo kikyo nga kya KBS naye nsaba ne TV endala zinoonye wadde oluyimba nnyimba mpanvu naye maama pulogulaamu ennamba yeebulamu oluyimba olw'eddakiika 3 oba 7. Okiwuliriza tukolagane kyensaba kyokka eri TV nazo ziteekewo zigambe nti abaaye nga bagamba nti obudde bwa TV kusaawa bweziti tetujja kuteekawo bigambo bisasamaza bigende ku ssaawa 6. TV nazo zoogere nti ffe KBS oluyimba twagala lwa ddakiika ezi 3 bwendeeta olw'ennya temulukuba. Okitegedde mujja kulaba nga tuli wamu nga tukolera wamu nga tuzizeeko emabega katono nnyo. Waliwo ku bantu bano abeeyawulako bwe tugenda okutunuulira abantu abeeyawula omanyi mu kibira mubeeramu ekintu kye bagamba nti egyo gy'emiti egiggumidde. bw'ogenda batunuulira nga gy'emiti egiggumidde tekirina we kikosesa kadongo kamu. Kati kangugamba olwaleero emiti egiggumidde gyegizaala emito naye emito gijja ne gisanga emikulu. Emiti egiggumidde kino kijje ku nze abayimbi ab'amaanyi ennyimba ze bayimba nkyogera mu kamera bazijja mu baana bato kubanga bato balina emitwe myojo okusinga egy'abakulukiriza bwagaana. Era ennyimba abo abakulu ze bayimbye owuliriza bangi abato abazibayiyiriza. Kati tugambe senga tebaaliwo baaliyimbye ki kati ekitegeeza bano abaana babeetaaga bajja kubeetaaga oba baagala oba tebaagala. Bakoze auditions ne basunsulamu nga baagala okusunsula abaana 5 babakolera audio ne video. Olowooza tebagenze kudda kunoonya abaana abato because bagamba nti bano abaana abaliwo kusaawa eno they are just talking ate nga music waabwe yaliyogedde. Bw'omubuuza nti music waali watamukulaga. Kakati music owa kiddemu bagamba ekyabalondesezza abaana abato banoonye abaana abato bakola auditions balondemu abaana 5 babakolere audio video basunsula abo babatambuze nti bano abalala abaliwo bebagamba ababeesibako tebalina nnyimba they are just talking boogera bwogezi naye ng'ate music yaliyo boogeredde. Kati ekyo simanyi bwe bakikoze kubanga baali bagamba nti abato tebabaagala ate ku ssaawa eno bakola ki babeetaaga. Okiwulira kye ngamba nabo bennyini mu baana bano nga bwe bakoze si kibi bakikole. Nze ndaba luno embeera kati eriwo wano yakuvuganya omupiira abawagira ttiimu z'emipiira Man U, Arsenal, simanyi baani buli omu alina ttiimu gyakola ki gyawagira naye ttiimu ezo senga tezibaawo tewaba kuvuganya emipiira tukusobola kunyuma. Essaawa eno abayimbi abato n'abakulu balina okwevuganya basobole okuba nga bakola ki bayitawo kubanga abo bonna baaliko abato ne wabaawo abakulu. Abasajja batandika kadongo kamu ba Elisama Wamala abasajja nga Sebadduka
bafa naye bajja abantu babasikira abakyabalala n'abo abakulu kati essaawa eno baaliko abato ne bafuna abalala babeetaaga naye nze gambye ekintu kimu banoonye bunoonya bakoledde batya ebettimwaka abato n'abaki n'abakulu basobole okutwala akadonka mu maaso n'abakulu bennyini beefeeko. Akagambo akasembayo nga tukusiibula. Akagambo akasembayo mbagala nnyo abayimbi mwenna. Nze muyimbi yekka atalina ntalo. Kujjako olutalo nalukolako emabega awo n'omuyimbi. Ate federation nze nsobola sisobola kugenda kukiika mu federation n'ekyo nga kiri awo. Nze mu federation bangobayo nagenda obizuula nga bagamba nti olw'okuba mpagira Bobi Wine Yebate yaliwo awo ze ne Sheeba ne banvuluga kati sobola kugendayo ani Sheeba sinza musonyiwa kubanga ne Katonda ne Yesu tasonyiwanga stand. Yala tugamba okusonyiwa. Ate nze nina mulokole n'alisonyiye ne waliwo era be tutasonyiwa. Kujaona bagamba nga ze na netonde ate kati sagana ku netonde nawude n'oluyimba lwa ababizunze bagamba mbu yakubye oluyimba tonsobola naye bekuba kuwandiika luyimba nange ndi mu studio lwawedde dda ani yafa kinanga omuntu omukulu n'atampa kitiibwa ye lwakitampa kitiibwa gomanyi music ono gye mujje nze music namutandika mu nsi ng'abayimbi tetufuna sente era mujja tujereganya oyo tuli baavu naye mutuwe ekitiibwa mumanye waje twajja music gwe muyimba mumufunye sede ne mugaggawala owuliriza wabula abantu bamala okufanga mulyoka mujja bambala bigalubindi ebya bulaka nze ngenda kukola wendi ngenda wera abaana be ngenda kukola wendi nga bajja ku mawulire mutusiime nga tukyali balamu nze kinnuma kyokka muntu muto muyimbi muto kumpisaamu maaso saagala olyampa ekitiibwa kye tokimpa naye ndekaawo wondabaawo tontyoboola yantyoboola nnyo ate n'atavaayo ku neetondera avaayo najja n'akwetondera awo nja kusobola omusonyiwa naye bwe lubanga bwe nawulidde oluyimba ng'abantu batandise obitambuza mbu yankubye oluyimba mbu sisobola nange nzija kubanga yayimbye naye bwe nkyali mu research nnoonyereza bwaba nange ndi muwandiisi kati gweoyinza okuddira oligino n'ogiteeka ku duplicate kanize nkugamba esimu gye bayita Nokia y'amaanyi ekitiibwa kye bayita kati kankuze mu ndooza tuzzemu ebyo toyinza kuddira benzi naye balikola emmotoka 1000 ekitiibwa kya benzi walala beewa boda akulubula benzi zino emmoroka endala bagenda bakuluwankulule emmere eriibwa mu matooke mu mmere gye bakoze zeba waliwo esinga amatooke okiwuliriza ebyokunywa bakola bingi nnyo naye soda yali abuze ku mbaga kakati sindi gwogezaako ali mu katigole ndamu kuyimba tuve mbirala ne bwayimba buyimbi eddoboozi tadodooma ziruwa mwebyo bye mulowooza okuyimbi okuleeta abantu abadodooma ne mugamba nti bayimba bamala ne mudde ne mugamba abadde ayimba biki ayina iti ntono naye zimaze ebbanga ki Hittington nezimaze bangachi omukulu Mamuli Katumba ebigambo bibadde bingi tujja mwetaagako maaso tusaba tuba tukuyiseeko tufunira akadde tunyumyemu gyenvudde oli wa music ddala wabeerako n'omukulu n'omugenzi Kafeero twagala okumanya ebyo ebyafaayo tuleme kuvaawo ate nkya abantu bagambe kale omukulu yali abimanyi naye ate teyabitugamba era nze muyimbi owabyafaayo omuyimbi ow'ebyafaayo abayimbi bonna ababadde mu Uganda nyimbyeko nabo bwemba nayimbako ne Lake Dube nali kateneraze munyonyo ne Katolu Bwama Martin Yangume nga tuli mu Diamond ye musajja gwe bawaane yali ayimba obulungi ennyo nyimbe ne Kafeero Elisama Wabala nyimbye ne Badani Mugula Bani kakati ate music mumanyi
bwe njogera ku music mba mumanyi yatandikira gyava ne gyalaga n'ekisuula music nkimanyi so tuba tukuyise tufuneyo gundi ennene tukwe tusaba okkirize tewali buzibu tweyanza tubadde n'omukulu Mamuli Katumba tukyali mu kulonda kulunaku kyagenda mu maaso era tusuubire okulaba akakiiko akapya ng'omukulu bw'atugambye ate kakolera abantu tulabeko ne music wa kadonkamu tuddemu tulabe ebisaawe nga bijjula naye nga bijjula lwa kadonkamu abalese nga situbamanyi wano bwembo balese lwaki yabasimbisa layini yalina obasimbisa layini twagambye tuveewo tubeere manju gye tuba tuva